ngambe kakati nze nalabya zikwanguzi ku Facebook nga zisusse n'ekirala desire nga desire gyavuga kati mukwano gwaffe desire version gyavuga kati alaga nti yali video shoot naye shoot nesitula abantu bano benda bakusikia naye okusinziira ku kunoonyereza kwaffe bagiyita intelligence yaffe eraga nti guno gwali mukolo naye banyuma kati awo baka badizaayo obwo ageza okulaga nti yali video shoot yali vixen video kakati ate n'ekirala mu kintu kino omukolo tebanakiwakanya nti gwali matugga wa mama wa desire naye nga kisobokera ddala byonna naye nga kitulowooza nganze nti desire levixon omanyi abayimbi omu ku bantu abazibu ennyo omuyimbi ekintu wabanga akifunamu asala nakifuniramu ddala so kati eyinza okubanga okukyalo okwo bakulabye nga ate kusobola okupromotinga vidiyo ya levixon jukira ne levixon alina ekivvulu kyali mu kulanga era desire bwe wapostinga nga wansi ateekayo webagatta bino byonna byonna bibayamba eno n'eri naye busaidiza eri olwaki bagamba nti video shoot bwemukwano gwaffe eri desire eri walibanga waliwo omuntu atalina kukola ki atalina kubimanya naye ate kakati desire mbadde manyi ebyo atalina kubimanya desire alina pasito muzungu mu Amerika eyafandize buli kimu kakati wabimanya nti ate munaye nti eno babadde mugundi babadde mukolo gwa serious kiyinza okwetwa obuzibu desire byakyabikola Judy omuyaya asigala muyaye lwanga ku bifaananyi eyo katono era abantu obwedda bagamba levixon yafunye agenda kufumba kakati kyayagala akimanyi teri muntu because video shoot obanga yabadde ya levixon tewali nsonga abazze otimba ku mukolo bebaza desire nekirala tewali nsonga esitula bano bonna ba longo time friends okitegeera okujja tewali nsonga okitegeera pasa bugingo ne makula n'omubaka owe waffe Makindye East naye yagenda ku mukolo era n'ebifaananyi naye abiyina Simon naye bw'oba ogamba nti ate omwana wattu desire ayina ekizungu awo ate kati omukoddomi aba akikoze atya waddemba okugenda kutugabane takirinako buzibu tebanagenda naku kuki gundi abasuubiza afandiseko ebasuubizaano afande naye yeewumuzeemu Lwasa ali biza apostinga naye abaana bakuno basala ekigambo mbu Lwasa ye yasasula tiketi yakomyawo desire naye ali atya baŋŋambye mulwadde nnyo yatereddemu yazeeyeka gyalieka naye nga bambi abadde mulwadde si typhoid Lwasa bane si typhoid just omanyi abantu baga typhoid balowooza anywa amazigo mu buve agatali mafumbe naye baana mmwe anywa amazigo mu kidomola naye baana mmwe mukisusa obwadde bukwata buli omusayi naye nga lwakwani byekwata byokwasi byesanga nti alwalidde mu kiseera desire bakwanidde omukolo nebikwatagana naye nga teyalwala lwa mukolo gwa desire nga boogera ate si typhoid tiyanywa amazigo mukafu kale kyonna kyekiri naye nga tujja kwongera okumanya mpola mpola kiki ekituufu ekiri wakati wa desire zinda nani ne levixon okukwatako nnyo kubanga bombi bayimbi baffe bulungi nnyo bulungi nnyo napostinga ayina bwino mungi omukola ogwo alina bwino mungi naye apostinga levixon ayangwa n'amuddamu naga yofaaki ate nno leero birthday ye bambi happy birthday my friend superstar naye ekyanjawulo kye yakoze yeetutte ku photoshoot n'agula engoye naye ekubisa ebifaananyi mwabagamba mu photoshoot z'abakazi Ray yeeyiye mu photoshoot n'apozinga mu pozinga omwana Ray byonna obikoze sikikubanja nga yeyagaliza birthday zibadde nga mwenezo olweggulo n'apostinga n'agamba naye kyemugamba buli anjagaliza amazaalibwa amalungi talinayo ka mobile money simanyi oba kino ekifaananyi omanyi oyagambye medimo keki yiyo uno simanyi oba osobola omusika wandibadde omwesikirako Ray
yeetaddemu kye bayita omusimbi ogutokomoka ne yeeteekamu ebyambalo bye abaleeta ebirabo mwe muluddewo naye nga Levikson ekyokola okimanyi leero birthday ya Ray Superstar ndowooza omulaba yapozinze nga bala amuyisemu oluseke atwale keeki zakoma mukubo yanyiiga nnyo era ye ndowooza ayika bivaayo naye yaŋŋamba alina kyebindala gye yakwata enaamutuusa era eri entebe mu ntebe etanapo wa ntebe mu ntebe wakati weri ayise waliwo abakiwatu wabawuzi era yaŋŋamba nti abulamu luutu eki emu yokka kuna eryalaali yetereze bulungi ekulu yeterezamu yasikirulutundu kale naye nga munnange omukolo ogwo tujja kubanga buli ekikyukamu tukibategeeza kubanga batugamba waliwo nabakwera nga Judy ogenda kutunyonnyola otya nga wasala mugambo ogutokomoka nti vidiyo ogenda kukikola ne mbagamba nze sirya kigambo kyange sekirumamu Simon yaŋŋambye womira ekikere tosesema nekiba kikere tukyakimira because nze ndaba bonna beesaana tebalina bikweka balibadde proud ne bavaayo buli omu n'agamba nti yatulifai Simon kyaŋŋambye ate kinkanzeemu oli atiisa kinkanzeemu kuba mbaddeyo oli nti bw'onoonya kati abantu abatukuvu ye desire gw'otandikirako naye Simon wabanga ayogedde ekigambo bwe kityo sekamata yavaano nga wa Uganda walagi kati eri wa Enis omutamiivu ne wagenda waba mutamiivu anyway ku Bukedde TV tukutegeeza nti Senga Malusi Kawomera yateekamu akasente okujja wano okubanga tubikubuulira. Senga Malusi asangibwa ku Anet Plaza walinga ku paaka empya ku level ey'okubiri ku 0782 ngambye 0782 mukubireko Senga Malusi Kawomera ajja kutegeeza ensonga zonna kalirizi bw'omuti alina katigu sansolima byonna biyina genda muganda ngo mukyayireka alina kapisoze yandaze ajja gomwana obuwala gendo omwettanire Senga Malusi. Okay, ate era mu mbeera bwetyo Senga Mirembe omumbejja naye yasalawo n'agamba nti katuteekemu omusimbi ogutokomoka. Munnange omukyalo ono akolera ddala ku nsonga ez'omwana omuwala oyagala kubeera nga Desire Luzinda gwe mwekwate obeera n'abataana okubbali tebakayana tebayomba bonna gwabamanyi bwovuga ebintu byo. Ate mu abaami ayina eccupa gye yabaleetedde eri nzibu nnyo ogitunako obutunuzi ekikyo ne kibanga kiteredde mukubira ku namba y'essimu 0702573795 ogenda kubanga omutuukirira akubuulire buli kimu kyonna ekyasiba mu bulamu bwo. Kaakati Queen Florence kusimukwano gwa Desire nga teyayitiddwa kuba bwe ntunulira Sarah zawedde yeyo regimu ya Queen Florence emyaka egyo ali uptown ng'oli aliroko ali nga wakuserena oli wegundi Queen Florence wemakindi naye ng'emyaka bagyenkanyo balira Queen Florence Simon yateekawo olukongo alutaddewo alumaze. Kaakati Queen Florence alina nze ngenda makindi makindi erina ebyafaayo mu nsiikere ebyamasanyu buli muyimbi yasinga okubeera mu bifo ebisanyukirwamu yasinga okuzaala abayimbi bwe basibuka ne beeyongerayo buli afunyeyo kasente n'abafunyeyo ku ssente ez'okulya nga beeyongerayo ku serena abafunyemu ezizimba nga beeyongerayo awalala bawo omuyimbi omu abeera mu makindi buli yayaabula gwe basooka okubuuza ati genda okuzeko kwentebe roodioko mu makindi omu ndi munoyezeke wagu waliwo gwe nawulira naye alayika si oyo nze nina gwe nawulira mwogere nsenkuwulire kiba kyafaayo nga bayaabona bonna ababula yayaabula bamunonyeza ono gwe bakolera bizinesi n'agirya simanyi yaya baogerako omanyi yaya obalesa oluganda luli olwaggwa omuyita house girl esemulegere bulungi house girl abula baga munonyeze wagu saibo bali kutuuza mu kigambo
Queen Florence abadde president wa alina ekibiina kye bakiyita legends bali ba legends bakola ekyabwe ekyenjawulo nti bo kye bakola omanyi sente zeggula ezaali tebibiina bingi upcoming legends baani bano kye bakola bo okumaintaininga ekyabwe sente zeggulu ezaagaana edduuka lyalimu lirye ne beegatta awe makindi waggulu ng'oyambuka katini mbulirawo omanyi olaba nga ku barracks bagamba nti mwafuna n'ebitaala e Makindi twafuna n'ebitaala gy'ensula excuse me man kakati Queen Florence legend yabwe gye bakola basukkuluma ku kuyimba kwokka bagula ettaka ne batunda bakola bizinesi ez'enjawulo bano balegendi tebakyakuba bino ebya competition lijja kukola ekivulo enkeera kati sente zabe bazinvestinga ojjukira ekibiina kiri kye bakola ekyagundi ekya timu nowat naye nze mu bibiina byonna ebyamerukawo ndijjo ebibiina byonna ebyamerukawo nesimanya mayitire gaabyo kyekibiina kyani Ronald Mayinja simanyi superstar ola superstar yalina ekya bandi yalina kiri ekyagundi kino kye baalimu ne balunywa bakitandi kino ekya peace for all ekyo kyavamu emotoka eyo gyavuga naye kikyaliwo bazimulyako abalya ku mayinja sente kuba bagambye nti mayinja oyo alina n'ebizibu ate kiki tabaniwo omugenzi yamukoze eki wakyaki yabibabuulira kawala ate kiki abirimu alinamu omukono naye ate mayinja bannange nga kiba Queen Florence avuddeyo okulwanirira abalongoozi ku ttaka omanyi ekibba ttaka kyeyongedde mu ggwanga abanyigirizibwa ku ttaka bangi kati naye era kye yakoze agamba ekyamutuuseeko yagenza okulaba nti bakituuka Queen Florence nti kino kyera kulwanira national cause n'asalawo okuyita mu biyimba okuyita mu kuyimba abunyise message erwanirira ababbi bwako ettaka abanyigirizibwa kuyita loya wabakadamba ate lwaki loya wabakadamba nedda nze ndi loya wabuli oba motivation speaker byonna ngwayo nfuba nnyo okwogera ku mbeera eberiwo gamba kati nga bwola nti abakadamba bayisiza bubi n'okyogerako ekitegeera n'embeera ebeerawo mu bantu bonna kubanga lifestyle abantu buli omu alina embeera mwakolaki mwayita emabegako wategeeza nti wali omuzaamuuko ku byokuyimba nga yemalidde mu bya firimu okuyimba nali sikuumudde nnyo such naye nga bwomanyi nti kati tukuze togenda kubeera ngaobeeraku ekyo kyokka kyokka kubeera ngaoyimba akanyimbe waliwo n'abaana bato abakola ki abajja naye nga nabyo byonna ngwayo nyimba once in a while ne firimu nazo nzikola luyimba luno olupya twagala ttaka oluyimba lupya twagala ttaka abantu bakwadde eddaawo abamu bakuyita looya wabagobakanyizibwa oluyimba olwo kyavudde kuki oyimba kuki makulu kyagali mu luyimba olwo oluyimba olwo ebbanga lyonna eribaddewo mabega ekibbattaka kibaddewo abantu baddewo babbako ettaka naye ate nga si kinene nnyo nga kati bwe kiri kati makini ekibbattaka kisusse kingi nnyo nze nagenda okukizuula ne ŋŋamba bano abantu bambi abantu ba wansi be basinga okutulugunyizibwa tebalina ddoboozi ligenda kubalwanirira okuggyako ate ffe ng'abayimbi ffe eddoboozi lyaffe liwulikika nnyo okusinga omuntu wa wansi oli ali emabega kubanga omuntu omu tosobola kuva eri nokyogoba abantu 8 ku ttaka gwe ng'olyagala wekka ng'oyagalawo naye gwojjawo yagendawa yensonga lwaki nayimbye ku luyimba olwo obusungu bwa bungi simanyi naye bakubita obusungu si bungi nti oba banzi b'ettaka era nange kyenkana banzibye okitegedde ewaffe gye nsibuke omuyenje wajja gyange mazige era newaffe bamenye era newabaawo omugagga atwala ayagala okutwala ettaka n'akabaka jjajjange ne bakajjamu oba okitegeera naye nga nze nwanira ku muntu yenna ali wansi ekibiina kyammwe koze legend kiina musician legends association mula yenze musician legends association kyakomawa wekiri nnyo ofisi zaffe weziri ku Seruwale era kyo kitwala abayimbi ababaddewo ba legendary beebo betukulembera beebo abateesaganya naffe mwe bali mu kibiina kyaffe ne babagamba mwena mwegatte muwoma
ate tugiinaako buzibu naye bwe nebanga emaze okutereera era tulina buzibu kwegatta na kintu kyonna naye waliwo ensonga ezanabakola ki kutegeera kumala kumaliriza kuma ekyalimu kwama kuwulikuwuli saidi ya firimu bitambula bitya firimu nnungi nazo gye tuli era nina seri empa gye ngenda okuleeta bagiyita the ring empeta gye tuli mu kufumba tugenda gireeta saawa yonna yegenda okujja mu nsi eri ebintu bino bikola otya kubanga byetaaga obudde mbiwa obudde kubanga bwegamba ye kariya yange mbiwa obudde byensinga okuweera ddala obudde mpa obudde miziku wange mpa obudde firimu zange skits zange byonna mbiwa obudde musaliriza emisango mu kooti olwakuba mugagga kyagambye Queen Florence bisima byerere firimu Uganda ngenja kubanja kwatako kondabeko y'omu ku bantu bensinga okwagala mu ggwanga lino Queen Florence banange waliwo omukyalo omulala tuze pia yakutte Aruna Mubiru amuyita kojja n'akwata Karo Nantongo n'akwata oyo amagulu n'agamanage n'akwata ne Kyasi Nalubega andoza noonya linnya lya bandi be yakoze kyovula ne Lutaya yavuddeyo Lutaya yazzeemu bandi yali yagamba yagisuulawo yagizeemu luli Bukedde mwakuba emboozi ya bayimbi abapya Golden Band Kalasu kati competition eri awo bafuna abantu research ne gundi yeyo combination yeye iye be bamu kubali mutuwe tuwache gye babaddemu bali side zeyo malala Masaka wawa aku is making it very big bafuna abantu ngojeko kenzo kati abadamu abazzemu kufuna abantu mutuwa yoyo research ne Kyasi Nalubega Magumulindwa Nagamanage Aruna Mubiru ne Karo Nantongo kakati gundi Catherine Kusasira ne mayinje cyabo cyabagala kuzaho gundi sasa naye atambuze ekike sasa agaza kukola Alex wa Spark yemane kati jawe kati sasa naye atambuze ekike kusasira ino limbo lupya kagumba simanyi kagundi mujakego obuzibu bwa bandi is expensive ino kwa nelo nga wagamba era kyokubiri wakati abo nabona balina obuvunanyizibwa basinga obungi nesente bekazi bakuŋŋaanya ofunamu kibula bagenda muzituwa ezo maye tuwa zirimu ku sente ebisinanga byakutte buli gye mutuuka bagabana enguudo ezo ne bagandika ngambe Masaka wange egundi wagundi ekiwotera wagundi bali bagenda okuva eyo nga buli mwakoze eki ebyabatabula luli tebiddemu okola bootegeera ati bano bakyusizaamu bano yakyusiza wa Luganda yakutte Karo Nantume nga simuwulira Nantume Morini wakatala Karo wofuna Karo alina oluyimba olutambula alina music atambula ate ekyokubiri Karo awuliriza mu Misaki because Misaki ne Gundi ne manager Kavuma tobaawula nnyo ne Judas tobaawula nnyo Aruna Mubiru olikojja Kyasi Nalubega ushambada yekasitogula kuleti ya bia nokola bana beetaaga dira mudala si bya mawulire era muganza najigula muganda wange motoka nga yetondo okuzaawo biri byagende Rwanda na kyala nayingira yaddamu ne muganza kati alabira mwami ye mwana ono yina nakawo omupya nono omulala yes okay mwali mu bitandise ndi pastor Bugembe simanyi na yange yakola biti pastor Bugembe atirakola nga loya w'abantu abo kituufu 29 mu lumu tutandika lwakutaano luno omwoleso gwe byemikolo n'embago gusinga obunene mu ggwanga Bride and Groom Expo 2022 wali muuma twalanga we kutwala kyembadde njagala nangira bannange kwa president ajja kakati tugende ku birthday ya Fresh Kid bamukoledde ekyambalo agiwazaza emyaka 10 tatagambi mwenda era yasazeewo n'agamba nti akoya abaana bakuza akoya abantu bakuza omwana we so buli mwaka agenda kuba akola pate birthday pate nga tababulya n'emyaka mugibale bulungi omanyi tulina obuzibu Fresh Kid alina obuzibu bw'amaanyi musaasi omanyi yatandika okuyimba nga mwana muto kakati omuntu w'emyaka 18 16 17 15 wala Fresh Kid abaza bali myaka gyegimu bali ono yatandika muto nnyo nange nakigamba Kaloli Seruga akuwulira dda ali kikugamba sijja kulimba olaba bajja okulambula wange oba institute ki oba university ki nanakulira dda muwoshiyimbe nalokabanenga manzi omwana omuto atandika mu myaka 5 gijja oba myaka 10 egijja mu maaso omuntu w'emyaka 25
okosayirizeeyo nekimpa nekirowoozo ekyenjawulo singa buli muyimbi afunamu ku sente akola amaka nga akyaza abalala kitegeere naye omuyimbi gwemumanyi nga buli mwezi bamugoba wali wapangisa emakindi waliwo omuyimbi afuna sente naye nga ebyokuzimba si byaliko ng'apangisa apartment mwezi ne bamugoba naye nga bannayo singiza maama yayitiddwa ku mukolo gwe maama yazze naye yanyiize maama yabadde abantu banamuweereza motoka ejja mu kime neyepakira najja kati waliwo ku mukolo bamugamba bamuzza otya manya abamawuli nga simulaba mu kifaananyi maama bamubuuzizza maama wazza otya naye abanne akwonona makagoli mutuufu nyo taata nze namwagadde nnyo waliwo akayimba ka big eye ke bagamba kale pulezidenti ajja katusooke tufune fresh kid ande atare field commander tuli ku birthday ya mwana mulenzi fresh kid musajja tumulaba ali smart asazeewo gikolereyo n'akawuka owa King Saha fresh ogamba otya aya sigamba dikirira ndio ya happy birthday muganda wange happy birthday bro emyaka owezeze emeka pesa za 11 lwaki wasazeewo n'ogamba birthday yange njagala girira wa King Saha no tata by the way yalese idea no tata nange nainjira nga nnungi ne tujja ya bimunyumiza mwogeddeko ku kyokutuwayo kolabo ne King Saha tubadde si kye tuliko ekintu kibadde ku kyamukolo gwa leero naye ya essomero ligamba litya essomero likirira webale kwagala nnyo King Saha muganda wange omupulira omuyita na pulezidenti wo ye pulezidenti waffe kayimba kikati akapya ke tulina because taata we yangambye ogenda kutola oluyimba olunaku lwaleero walutadde nalutadde mazima sensitization impambya nation ninga munana nsenze nkutatation kubeera wakabi eyo yali eyo mission mujiji mutogo guba kinyamwe na session amina fresh daddy ogamba otya blood ndikiriya muganda wange ogamba otya baba ndi bulungi olunaku olwo lwogerako myezi ng'ebiri emabega naye lutuuse olunaku lwaleero olunaku lumaze ne lutuuka era kati tukigadde naye nga kitambudde bulungi kiwali osuubira okugikolera lwaki wasalawo ogikolera wa King Saha okifunye kituukiridde muganda wange era vibe ezibaddewo naawe ozirabye abantu bonna wabayisaamu baluwa invitation wezibawa abasinga bazze abalala tebazze kiyinza okuba nga balemereddwamu kubanga era nga omanyi abasita babeera ne pulogulamu eziwerako bayinza okuba nga balemereddwa naye nga basobola okwatendinga oluddako amazaalibwa g'ono omwana gakujjukiza ki amazaalibwa g'omwana ono ganzijukiza embeera gye nali mu luli nga sinakikuba nga nkyali mu kuyiriva eyo ng'olunaku nfunayo $85 n'olya ku kawunga ebijanjalo mukyere okumala ennaku nga 5 ng'olya kanyebwanyebwa awo byenzijukira embeera gye nalimu emabega ate ebiseera biri nga n'amazaalibwa ndowooza gatuuka nga tomanyi nga gatuuse ate ebyo twali tubimanyi munnaye era engeri etooke gye lyagiramu abo kyova olaba tubikuza njagala abantu bapudeetinga buli mwana ono lwakula babeere nga bafaani be bakimanyi omuntu ali eyali mu mbeera gye walimu eruweero kikyomugamba omuntu eyali mu mbeera gye nalimu eruweero kyenyinza omugamba mbadde nsaba buli muntu yenna abeere mukkiriza nti bw'oba okyaliwo ng'okyali mulamu embeera esobola okyuka mu bulamu bwo abyo omukyala gwe watulaze nti gw'oleeta buli omu n'akusanyukirako ne bagamba omuwala wamulimbalimba bigambo kibi wakozesa ku muwala oyo ng'alabika bulungi nnyo ate nga kikyali kito sina bigambo bye nakozesa bingi wabula nga bw'omanyi bw'obeera nga erinnya liri waggulu abaana beereeta kati mu baana abeesomboyo gwe nalondamu gwerinda bulinzi mbaga omukolo gujja bba gw'amaanyi ate era kwasa ensonyi zonna oba sigedaliikiriza bane obugalo bwa maama thank you so much maama nga bwogenda kale naye nga twebaze nnyo ne gundi ne honorable Florence Nakyewakingi okuba nti ne famire yagibeeredde ebbanga lyonna saba yamuleeta mu mawulire abantu baali nga bamumanyi abannabyabufuzi naye ku muntu wa bulijjo okufuuka serebu wa bulijjo fresh kid yayingira mu nsonga z'omwana oyo nga yakava eruweero ezawolukaga yaziggusa zagguka yayingira mu nsonga za fresh kid era fresh kid okuba nti nno omanyi fresh kid y'omu ku bayimbi abali mold mu mbeera eri professional wadde baana bato tojja musanga kiro ng'ayimba because guidance yali ya minisita bubana basunga basindi kyetwali tugamba ku mwana oli sindi gwe yavaayo n'akola ki n'agaana omwana yeetaaga kuyambibwa nga fresh kid webamugaidinga fresh kid
yagenze n'asaba bana baswanzi bamwemu akwe ku gundi wali ku azawe yamugamba nti tulina ebintu bibiri ekisooka ekivulu kya kiro ekyokubiri sponsor wa mwenge so omwana ono abasajja baswangiza abo bazaala wagundi waikibenda ne bazaala wana bebekulu lihaso temwazi kuzomanya abayimbi bamanyi nnyo okulaba ngaekivulu kyekutte nebereeta mpaamu lihaso wazikoleddewa ekivulu oba okiraba bayimbi ba generation bazexi mathake baani abawaikibenda babagamba mudde eri babalaga ebyabalema babebekulu mudde mu audience ebyaddala